nkusaba otunulira akatambi kano Munnayuganda wenna gy'oli. Sooka vidiyo eno gimpera ekigalo owulirize ebigambo bino wadde abyogera tomwagala naye birabe. Sente nazo olina oziwe Mukama leero omukkirize osigaze mu transport akuzzaayo kikolebwe Mukama bakikuteereddemu mu mutima gwo kikole na kukkiriza ng'ogamba Mukama nange enzize gyonna gye nsobola kole amakungula g'otakolangako mu bulamu bwange mu linnya lya Yesu. Aren't you going to change the amount you plan to give? Ogenda ozongerako. You have refused. Zimala. You did it now. Zawezedda zimala. It's already okay. Gamba nti amiina zimala. Ekiweebwayo owulira nga nawe kikunyeenya bw'oba tekikunyeenya kinaanyeenya kitya amakungula n'eggula ne kayira emikisa gyo. Another one is the Airtel money. Yiino is 07. Wulira ebigambo ebinene omuntu ne bw'oba tomwagala naye nga kyayogera okyetaaga ampuliriza nkusaba owulize omusajja ono wadde ffenna tetumwagala naye nnyina ensonga lwaki mukuleetedde osobole okubeera ng'otegeera akatambi k'olunaku lwaffe olwaleero. Abantu bonna abakola mu gavumenti twetaaga okumanya sente bazijjawa. Okola otya mu gavumenti n'ozimba ennyumba ya biliyoni 8 n'oba n'ekizimbe ekirala kya biliyoni 4 n'oba n'ettaka lya biliyoni 6 sente muzijjawa. Olutalo olusookera ddala nze lwengenda okwegattamu tuteekwa okukwata abatubbye. Omuntu yenna avaayo n'agamba nti obuyinza olubukwata tutandikira ku batubbye. Abakozi abali mu gavumenti babbi njagala banzite bankube ku masasi nfa ngende mu ggulu nga hero. Teri aboogerako mu Uganda ndimu omuntu omu aboogerako. Abasinga bonna babbi muli babbi. Abakola mu kakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission be bazimba amayumba ku byalo konna. Abali mu Uganda Revenue Authority be balina zi estates ku byalo yonna. Mu Uganda kiringa ekigamba nti olukuubwa minisita babeera bakuwadde tiketi kugenda kubba. Ba minisita sente bazijjawa. Ba permanent secretaries, ba director, ba commissioners. Ebizimbe bye mulina everywhere. Faamu zonna ezaali eza gavumenti. Ettaka lyonna bali tutte. Ogenda okubuuza ani? Oyo mujaasi. Ogenda okubuuza ani? Baliko mu nsiko. Ogenda okubuuza ani? Nti oyo minisita. Faamu zonna ze batulekera ono ku mulembe gw'Obote zonna ettaka balibbye. Faamu ezaali kente zonna baazigabana. Kati abantu bakaaba. Abanaku babagoba ku ttaka. Bannamwandu babagoba ku ttaka. Bamulekwa basula ku mbalaza. Abakadde, abakazi, abasajja abadde ku ttaka emyaka 40. Ababbi babba sente mu gavumenti. Gavumenti sente zetusolozezzaako mu misolo ne bazibba. Bwe basobola okuzibba ne balyoka bajja ne bazikozesa okutusenda ku ttaka. Teri kintu kinsuza bubi, teri kintu kinkwasa nnaku. Kaakati nno oliko AKTV nange AK Masa emabega w'omuzindaalo nga bwe nnakusaba nti vidiyo sooka ogimpera ekigalo kubanga buli Munnayuganda bw'ogiwa ekigalo abagenda kufuna information eno gye ngenda okubeera nga nkubuulira nti mu Uganda mukwano gwange mpuliriza wetwolekedde olunaku olwaleero nga buli muntu yenna gw'olaba asika azawwe. Kaakati nno mu mbeera eno mukwano gwange atambula ne AKTV wenna gwe ali mu kintu naawe atakiriimu awagira NRM naawe atagiwagira. Kaakati vidiyo eno egenda kubeera nga ekwatako oba oyagala oba toyagala kubanga wano wetwolekedde wandibeera awazibu ddala. Kakati nga bw'omaze okulaba omusajja munnaddiini ng'amaze okubeera ng'asaba Munnayuganda omwavu asembayo wansi nti waayo osigazeemu transport yekka. Njagala owulire bulungi nnyo, njagala ompulirize bulungi nnyo. Waayo osigazeemu transport yekka. Kakati nga bamaze dde okubeera nga bakuba lisiti y'aba pastors ababbi mu Kampala nga bali mwenda baafulumye mu lupapula lwa Bukedde. Era ngenda kubeera nga mukwano gwange mpuliriza naye amannya kangaleke ojja kubeera ng'osobola okubeera onoonya olupapula lwa Bukedde omuli ba pastors omwenda amannya ojja kubeera nga ogalaba. Kaakati nno njagala tutandike bwe tuti gwakimanyi nti owagira NRM era nga tunaba kubeera ng'ozuukuka oba okubeera nga obuuka. Njagala osooka owulire omusajja ono kakati mugenzi amanyiddwa nga essaabalabirizi Yona Luwanga. Ono mugenzi kati yafaalesa ebigambo bino sooka obiwulire nkutwale ku mulamwa. Mujja kubeera bwe mutyo okutuusa NRM lw'eneesansuka. NRM bw'eneesansuka
olwo nga mufuna eddembe lyammwe eryo naye bweneebeera ng'ekyaliwo NRM era nga yeerowooza nti kyekibiina ekigwanidde okufuga Uganda eno eddembe lijja kubeera nga litambulibwa bweri kubanga bafuuse bannakyemalira nnyo aba NRM. Kakati nno tusumuludde tutandise tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa alina ekizibu amaka gayuuga esente zikuyita mu ngalo onoonya musajja onoonya mukyala omwana yabula oyagala genda bulaya visa bagikumma promotion ku mulimu mukwano gwange kuona ku Haji Miti namba yeeyo ebigambo ebisigadde bimulekere. Kakati nno nze olwomba nsumuludde mu Uganda fena tulabye abaana ba Uganda abamaze okubeera nga bakola P7 uliriza nnyo P7 naye nga weebuuze lwaki amasomero agasinga mu Uganda gonna ku mulundi guno sige gasinze kakati bamaze okubeera nga bizuuka abasajja bakikola bagenderedde aba NRM lwaki nkireese nti goyinza okuba ng'olowooza bakubba bubbi ssente oyinza okulowooza nti bakujjako bujja kyolina oyinza okulowooza bagoba bugobi ku ttaka oyinza okulowooza bagaana buganyi kola nguudo oyinza okugamba bagaana buganyi kuteeka ddagala mu ddwaliro kaakati nno ampuliriza waliwo akakodi akalala waliwo munnange tuki endala eyazze gy'ogenda okubeera ng'owulira okakase nti omusajja tatwagaliza era gwe akyali wano ng'ogamba nti bannanga agiwadde omuliro muzeyi jjajja tova ku maini simanyire mera ku maini kaakati njagala owulirize ebigambo bino eby'omusajja ono bw'omala obbiwuliriza ogende mu komenti ombuulire abasajja bano batwagaza ki. Okusoma kuno ne kuyingiramu ebyobufuzi twawulirako emabega kaawo ojjukira nga bagamba nti abana sayansi bagenda ofuna omusaala omunene naye omanyi yunivasite y'embalala kyesomesa science and technology abaana kitegeeza abafulumaawo nga be balina okufuna emisaala emiki kuba specifically eyo kyeriko okiwulya kakati ng'oggyeko ekyo abaana mwina abaana abatudde P7 nze nyina abatudde naye abaana abo abatudde P7 oyinza okugoberwa omwana w'engeri gy'abadde asomamu okuva emabega wonna ng'abadde abeera ku buna butaano buna okitegeera kati abaana batudde P7 ng'okukola bakoze bulungi naye era ne mu ggolola ebibuuzo kuno kwayingiddemu ebyobufuzi nkw'ensonga yange lwaki kimanyiddwa disitulikiti ziba zisinga mu kukola ebibuuzo Wakiso Kampala Masaka lumu ne kugendako Jinja n'endala ne Mukono mbadde njerabidde kakati bwe tugenda ku disitulikiti zibadde zikola ebibuuzo obulungi olwaleero yasinze Ntungamo yasinze kakati Ntungamo yasinze ne kuddako mbalala kakati olwaleero badidde abaana abayina okufuna obubonero obuna ku butaano ne babaseetula kubanga tolina owakanya bagolodde ne babateeka mu 8 mu 10 mu 9 mu 7 nga bali mu first grade nga bali mu 8 eyo olwo be batulidde muno mu Kampala mu Wakiso mu Mukono kakati bali ab'Entungamo mu myaka 15 district etabeeranga mu bifo 10 ebisooka nejja nga yekulembedde kubanga muna ne minister gyava akulya ebyenjigiriza kati bwajja nga yekulembedde mbala nekwata kyakubiri kati buna bamanyi nti Kibuli Buddo St. Mary's Kitende na Bisunsa batwala babumeka babuna onfuna kyenkugamba kakati badide system eno ne bagigoba mu bana bonna abana babadde muno bawaga nti bawerera muno kati abagenda okuva Entungamo nembala bagenda ofuna obuna kubanga zina amasomero gano galeeta buna onfuna kyenkugamba galeeta bumeka buna science mu politics mu byenjigiriza oba omulaba kakati abaana basinga obungi abakomeredde muno abangi bali mu 7 mu 8 mu mbeka naye nga bali mu first grade district ze Kampala Buddo tajja gigendamu kati olwo Buddo eba selected ku boobuna ontegera kyenkugamba zeri kati Buddo Kitende n'Amagunga biki ziba selected ku boobuna ate baveeri nowe yafunye first grade naye yasereddemu bulijjo wadde akola bulungi yafunye mu 7 ate Kibuli temutwala wadanka ni baba bamujja mu abaweddewo okiwulya baba kuteeka walala kakati politics mu byobufuzi mu byenjigiriza mwali naye aba yasaana nnyo okutegeera nnyo ng'olina okukozesa obwongo okola ki nze nyina omwalange yafunye 8 okiwulira yafunye 8 naye ekyamusigaza ne mu ssomero liri yasigalamu mulenzi awo ekiwulira
tasobola. Awo kyetaawo nnyo okulowooza ennyo nti nga bw'agambye nti budde etwala buna kyo kituufu amasomero mangi wano agatwala nga bw'osukka obuna tebakutwala nti balowooza ne bagamba abantu kati mu budde tubajjeemu tutya tyawo obubonero bwabwe bulina okuba obubonero bwabwe bulina okuba nti bubatwala buddo obubonero obukutwala ebuddo kabuveeri okitegedde kisoboka kakati nno bulowuliriza ebigambo nga bino n'okuba akafaananyi n'omanya wa gye tuvudde era nolowoozaamu wa gye tulaga wandifundikira ng'oli mumazigo okaaba kubanga abasajja bamaze okubeera nga beetolola munnayuganda buli kamunyomero buli wamu ne mu masomero bamaze okubeera nga batulumbayo kakati ggwe omwana w'omunaku ne bw'onoobeera ng'oli mugezi otya ng'eyaweebwa ebibuuzo by'okubimaakinga ali ku oda nti erinnya lyo lya muganda olina okufuna 5 olina okufuna 6 oba 7 obeere ng'oyise naye ng'ebuddo tebajja kuwa ennamagunga tebajja muwa ennabisunza tebajja muwa eyo baagalayo baabwe kaakati nno bw'otunulira ebigambo nga bino tosaana kubeera nga mukwano gwange mpuliriza ogamba nti nze zirindaba olwange waliwo ebigambo omusajja ono bye yayogera era tannaba kubeera ng'afa bikulu nnyo era bw'obirowoozaako naawe osobola okubeera ng'ogamba omusajja ali mutuufu kaakati nno nga sinaba kubeera nga nkwongerayo mu mawulire gaffe amalala gonna wadde ebigambo bino biriddeko oba byayitakokko tusaana tubijjukirenga tubeere nga tubimanyi mu mitima gyaffe bisobole okubeera nga bituyamba oba oliawo gye bujja bw'otunula eggwanga bwe mulifugidde emyaka egyo bwe liteekeddwa okubeera bulongoose tubagamba ensi egenda okukaawa nga mulinako yaddeko naye nkibategeeza nsinzidde wano ku Uganda ey'enkya walemye okyakitiza n'okulaga nti mwanyoleddwa wakyaliyo ebikaawo ebijja oluvannyuma lwa jenosali lwalikisa omukono wakyaliwo ebikaawo ebijja Museveni lwalifa mutereeze famirizi zammwe nga bwe mwetonda mulongoose nga bukyali si kye kyokka ky'oba otunulako amuba mukyasaaga mu busaazi bino ono jeno tumwina okufa katukitwale nti woogereza jeno sale lwalifa ako kasiki Museveni lwalifa eyo yembaga biteeke kaaga mukyali mu kwogereza bujjeno bujja bufa linda sale lwalitonka baga nti jeno sale mufu akasiki mujja keewuunya simanyi wale nijjo oligenda kubeera bwe ndiba nkyali mulamu nange nkikugamba nateekateekadde nenga nti Museveni lwalifa nange ndisala ku mbuzi eyange sikusiga bukyali olwo Museveni byalisiza family yaffe akakanja toyinza kumwagala kakati nno ng'omaze okubeera ng'oli ebigambo bya comrade oyo kakati omugenzi mukama muwe ekimulo eky'emirembe kubanga ali musajja mugezi nnyo yali musajja muyivu ate ng'ategera history wa gye tuvudde era nga musajja mukozi wa research yali analyst mulungi nnyo era ng'asunsula ensonga oba oliawo twafiirwa nnyo kaakati nno omusajja amanyiddwa nga Hon Sseggona Akakasizza mu mbeera eno abasajja n'abakazi nga beerumaaluma olwa Nuupu Masaka Kkunga ebigambo ebyaliwo kaakati ono batusana okubiyingiza mu President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga bagamba nti lwaki yalonda Hon Joel Ssenyonyi n'asuula Hon Mathias Mpuuga ku bwa loopu kaakati nno omusajja ono alina ebigambo byayogedde bikulu nnyo era ng'omusajja omukulu ebigambo bye tosaana kubeera nga obiddamu wabula nkusaba obiwulize n'obukkakkamu kubanga ono tayogeredde waggulu nnyo eddoboozi yalitadde wansi naye nkusaba n'obuwombeefu otwale akadakiika okawa obudde owulize ebigambo bya Hon Sseggona Akakasizza ojja kakasa nti omusajja ono ategeera nnyo oba oliawo tuli ba mukisa nnyo abamuyina mu National Unity Platform nga tali mu bibiina birala. Sirowooza nti kirina okutuwaawaza amatu lwa nsonga oli ye yamwerondera yalina ensonga era ne bwe yakyusa yalina ensonga emabegako twalina ekizibu crisis gye twalina y'eyokubeera nga tunoonya abakulembeze nga tetubalaba kati olwaleero crisis gye tulina kulondako ani akola ki kuba kati tubazimbye tubalina mu bungi
ekintu kyokka kyessakkiriziganya n'abantu abamu nti kwe kukwata omuntu nga w'ekitiibwa Mpuuga ne bamulengezza abalenzirenzi byetwasomanga ku social media buli afunye essimu ey'okuseereza n'avuma n'ayogera kiri ekyo kyokka kye kisakkaanya nakyo naye ate nga tekyava mu bukulembeze bwa kibiina olw'ensonga nti naddala mu mulembe omubi bwe guti okuzimba omukulembeze avuganya gavumenti n'ayimirira ng'alina omugongo ne tumutuusa ku levo ya Mpuuga kitutwalira emyaka mingi. Ampuliriza nakuwa mitambalani Hajimiti omusomi w'edduwa kale ennamba gy'olaba ku screen eyo ye ya Haji Okoonako Mukoone olwo ebigambo ne bibeera nga biterera wabulanga mu mbeera y'emu munnanga ampuliriza nakusaba evidiyo eno sooka ogimpera ekigalo bw'obanga oli mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi kubanga guno omukutu gwa munnankyukakyuka yenna gy'ali oyo ayagala amawulire ag'enkyukakyuka ayagala ensi ye kubanga ekyokukola tewali tulina okubeera nga byonna tubitegeera kaakati nno munnanga mpuliriza bw'obanga obadde oli awo nga wasikadde amasannyalaze go agawumeme njagala owuliza akatambi kano njagala olabe ebigambo bino oba oli awo ombuulire ddala ebigambo bino lwaki bikyukakyuka bwe biti twafuna yali Uganda Electricity Board ne bagikyusa ne bagifuula umeme kakati ezze ekyuka enkya n'eggulu ekitongole kino nga kyatundibwa ne kiva mu mikono egya gavumenti ne kidda mu mikono gy'abagwira oba gite privatization nga bizite ennaku zino kakati nno abasajja bano bagamba nti yaka zino ze tulina enkadde mbu baagala kubeera nga bazikyusa kyokka nga mu kukyusa yaka zino ampuliriza tekigenda kubeera kya bwereere gwe nga bw'olowooza nti ojja kukwata yaka gy'olina enkadde ogitwaleyo bakuwa empya wabula yaka empya ogenda kubeera ng'ogigula siringisi mukwano gwange eza Uganda kyokka ng'ate n'enkadde naye wagigula ssente era eza Uganda kaakati n'ebintu bya Uganda bizibu ddala wabula nga bano bagamba nti okukyusa umeme ono okubeera nga bakuteeka ku yaka omupya waliwo ebyenkizo bingi nnyo by'obyolaba mu katambi kano kenkuleetedde Deko Minisita w'Amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa Ssentamu yakakasa nga gavumenti bwere neteefuteefu okukendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze olwo kisobozese buli munnansi okugaganyulwamu. Mu lukuŋŋaana lwe lumu Minisita Nankabirwa yategeeza nga bwe waliwo enteekateeka ey'okudibya obuma bw'amasannyalaze oba buyite yaka abantu kubasasulira amasannyalaze obwasooka olwo wabeewo obumu obupya obw'okutandika okukozesebwa. Olunaku olwaleero obumu obupya obusoose butongozeddwa ku kampuni eya Kampala Electric Mart eyingiza ku ebyuma by'amasannyalaze ebya Chint Electric. Bw'oba ofunye katugeze mita emu bw'oyagala kwongeza olina abapangisa 10 oba abapangisa 2 osobola okujja n'ojja mita 9 oba 19 wano ku Chint no connectinga kweri bulk meter gy'obozze mu bakama baffe abawumeme. Factory tugiina wano kumpi okuva ne wano Mbale Industrial Park era nga factory eno erina capacity ey'okukola meters 3,000 buli mwaka nga mu kuzikola kuno tugenda kuba twongera n'emirimu mu Uganda. Ebyuma ebitongozeddwa leero bisobozesa abantu naddala bali ku nnyumba ez'obupangisa okusasulira wamu amasannyalaze kyokka buli omu ne bamupimira amasannyalaze ago gennyini gakozesezza. Yaka meter and our meters. Chint prepared meters. The only difference is Yaka meter is brought by Umeme. So it's the property of Umeme. So Umeme owns this meter, and whenever you buy the meter, you have to buy from Umeme direct. So the difference with our meters is we sell to the end users, we sell to the end customers, like landlord, like shopping mall. Omukungu wa Kabaka Abenkwe Nkaaga y'omu ku bali mu nteekateeka ey'okusaasaanya amawulire agakwata ku buuma buno agamba nti obuuma buno bulina bingi ebyawukana ku buuma bwa yaka obwasooka. Waba walina ettaala emu nga nze nzijjako ettaala yange emu n'enfuluma kati wabawo omulala alina fridge alina TV nayo kinazo n'ateekako n'ez'ebweru kati landlord ffenna ayinza otubiringa nti atusasuza amasannyalaze emitwalo 10 omwezi naye ng'ate nze nteekako ettaala emu lwenzijja ekiro n'enzijjako sina nsonga lwaki nsasula emitwalo 10 ng'ate eddala nandibadde nsasula 14,000. So Chint prepaid meters zino bwe baziteeka buli omu n'afuna eyiye nze nsasula 14,000 machi azituba ku mita y'emu ze mwa.
enteekateeka y'okuleeta obumabwaya ak'obupya okumalawo obukadde obwaleetebwa umeme kijidde mu kiseera ng'esigadde omwaka gumu gwokka endagaano ya umeme ey'okubunyisa amasannyalaze mu ggwanga okuggwako anti eno eggwako omwaka ogujja 2025. ono yalibanga yekaweefube ow'okutandika okukyusa tekinologiya wa umeme gwe yateekawo. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 887 15 15.